kitalo nnyo eky'omukulu Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Lukwago bamuwonye. Lukwago awonye Ssebaggala oyo musajja alina political gundi. Political relevance. Si relevance yokka. Political balls. What are the political balls? Define political balls. Political balls. This is alinga Cindy. Cindy is a king without balls. The only king without balls. Yes. Yachimara. A king without a ball. Ekikyalemye Ssenyonyi is a political queen. Atenga mukazi musajja. Is he just being a political queen in disguise or is a political king with a ball? Wangamba oli Namboze is a political ball. A bull. A bull erinachi. Era nabaga ngenda kutwala. Ngenda kutwala KCCA mu mbuga. Ebibuzimbe ebibumba byonna biri ekamwocha nga tekuliko kisajja. Kiwanda byatadde ku luguudo. Kiwanda byatadde ku luguudo. Kiwanda mubbi. Kiwanda tulaze nti ayagala nnyo abakazi. Gamba nze Dr. Tiamale. Nze Dr. Tiamale. Ngamba Kiwanda mubbi. Kiwanda mubbi. Kiwanda oyagala nnyo abakazi. Kiwanda oli mwenzi. Gamba bigambo byange. Bigambo byange nga Dr. T. Ekibumbe ky'enjovu kikazi. Bwana. Gender balance. Bandikoze bune ekisajja naffe ne tuyita butuganda walaayi. Walaayi. Anti sente tezambala mpali walaayi n'otula ku njovu n'oga nti walaayi. Today wa Dr. wa Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Abadde asinga bagundi amaanyi. Lwaki oyogera bw'otyo? Abakomawo yandikubye Lukwago akalulu. Bandimuwadde tiketi ya NUP? Tebandigimuwadde. Why? Ssebaggala ali musajja wanjawulo. Ne bwajjanga akabonero mbisi yadde musiraamu abakuba. Abadde kyaswasitandinga n'abakuba. Political ability ye ebaddewa. Nabagamba. The type of the food you eat determines the type of the gas you will produce. Fetwalina mirembe ng'asobola okugamba nti enkyanja kujja ndidde kino n'ekino nsobola okukuba ogunaawangaala. Ogunaawangaala guba mubi kuba gutambula distance okuva ku banka bench paka ku front bench ne teacher n'agolozaako n'afuluma nga tumukooyi. What are some of the things byojjukira ku musajja amanyiddwa nga Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala? Nabagamba nti abantu bana abakakwata akati wano mu Kampala. Asooka. Seya ye yasooka. Owokubiri. Besigye. Owokusatu. Lukwago. Owokuna. Bobi Wine. Kyokka mwenye ensenka Bobi Wine ye munafu ku bonna. Seya yasooka. Lwaki ogamba Seya yasooka? Basindika anti wulya Seya basindikako emmotoka ya Seya ne bagitambuza mayiro 100. Ng'abantu nga basindika nsindike. Ng'eragawa. Seya is a politician. Politician omutuufu bwe kiba kyetaaga kulaga kabina akakulaga. Bano si beetegefu kubanga Lukwago alina abaana Ssaalongo alina protect yalina ebyokukuuma kadi ye Ssebaggala tana kyakuuma Nowanda ne muganda we Latifu mubbi. But Latifu ekyamumya kadi Ssebaggala kwa Latifu Road yali bagenda mu kadi. Abusiraamu gundi yakyogedde Kalifu. Nti abasiraamu kasita batuula Nakibinge n'agamba atojjawo. So Ssebaggala Nakibinge yamugamba. Ye mugamba tirekera Lukwago kubanga Lukwago is a political bull with balls. Kati Dr. Tinze sina balls nina mpanama. What is empanama? Tambula ozimbulukusa. Nyambala t-shirt binene. Kati nabagamba nti people power must get spokespeople who are political bulls with the balls. Not political queens with lipstick. Ebyannapo tebiri mukubbira. You can't convince me. Ssebaggala invents the victory sign. Ssenyonya ngambe nti ye 4-wheel drives. Tuveyo. Ssebaggala invents the victory. Simanyi because nze nvuga 2-wheel. 4-wheel drive ekola etya? Esikira mabega ne maaso. Kitegeeza ki? Literally. Tetugenda. Omukulu yatufuddeko ku maaso banne bonna Uganda twakiyongera ya inventing the victory sign. Era yaleeta akabonero Besigye ke yakozesa ennyo aka V sign akabizina engalo ebbiri. Anti era ne desire ke yakozesa ng'atwata ku kyapa. What is the relationship between Ssebaggala and Desire? Baali baagala ne mukazi we. For how long? N'oyo omwe kati namwandu kati. Desire yasinzidde mu America n'asindika obubaka obukubagiza family ya Ssebaggala. Desire namwandu era kati ekika kyebuuza ali luddawa. Is he one of the long awaited people bagenda ovebweru? Yes. Kubanga omusajja abadde amwagala nnyo Nowanda. Besigye yakola bw'ati. Desire yakola bw'ati. Byonna Seya yabireeta. Diverted pyramid ne inverted pyramid.
kaddemu omulundi gumu inverted pyramid ne diverted pyramid bonna bakoppako kitegeeza nti wano kyemukyategeera nti wano waliwo Besigye, wano waliwo Seya, owookusatu atalabika yaani Museveni yabali wakati kati Desire bw'akola bw'ati wano wabawaani tuli mbalala ku round about waliwo ente Rusiina ina amayembe aga abiri kati makkati waliwo kali akantu akabeera ku kasa eya kompyuta kwogera bwoti gwe musajja gwe politically oteekeddwa okubanga you can interpret everything nkufuna nze nakufunye dda left ventricle right ventricle right click left click and then double click right to save control S kati ba savings edda ebyo tubimanyi nabaga ate no political wave wobuwa ntasobola kujjako mu 7 kubanga bali bakoddomi be we didn't see nga Bobi Wine agenda mu ddwaliro okulaba ku mukulu kwa HK okulaba ku Sebagala but after his death twalabe Bobi Wine nga asafesinga ayinza okuba agendayo n'emirundi gyagenda mu kayiwaji kubuulire but Bobi Wine tayinza agenda mu ddwaliro nekisatagerekeka sooka olekeseya abagagga tebamala galambulwa sirwalanga nojja simisimba olw'okuba nkumanyi ndi muganda wo nja kuyimuka ku decibed nze mundu ebaawo lwaki sibakkiriza kutunula mu motoka yange mundu wagijjawo mundu nnya ozijjawa munire mundu nnya a doctor with guns dokita waaki nze nkwata ku bakazi oba abasa abalwadde goli doctor waaki bwe natuuka mu maaso ga Museveni namusaba emundu ezi nya AK-47 P2 basitoola nanti aircraft ne grenade ezi era abaana booze emmotoka zange mbabuulira all for what don't touch the behind seats waliyo bakyala bange nina abakazi abo ne bahausigalo babiri nanti aircraft eriko akamwe wanula ennyonyi kati gwereega ebinnyo nkusiraanye ffe tubagamba nti mu Kampala you must be violent to survive Kampala you must be violent to survive politics in Africa you must be violent not a dictator Museveni si dictator kubanga the definition of a dictator is the person does not organize elections. He organizes elections every after 5 years. Yes. Kali kitegeeza Museveni si dictator. Okufa kwa Ali Haji Nasser ntegese bagala kuleka wa politics we Uganda. Marayo wekisa bwasanga loji zijjudde akutwala muzigo gyasula. Oyo maraya wakisa. Atagali wakisa. Agamba biwedde utambula n'osula n'enjala. Where does this leave the politics of Kampala ne Uganda? Ng'omukulu amaze obbifa. Katugende ku Kampala. Bonati Museveni yabazimba. Anti ani yamuzimba? Ali Haji okuddukira Museveni n'amuwa owa ambassador n'ebitibwa bye yamuwa byonna n'owa minister okubumuwa. Kyali yalinganga fallback point. Kati nabagamba. Oba omwana yali azze wa taata we. Nabagamba the ending always is the best. And most of the times we make many sounds at the ending. The referee makes a final whistle. To mean an ending. Enduru ya nafa abasajja. What are you insinuating? Room number 3. Ali ku break kati. Outso musalako. Fecha tubagamba kiri bwe kiti. Politician asinga mu Uganda today temumumanyi. Yani Mbabazi. But Mbabazi is in a hideout. Anti Mbabazi is a sick disease. What about Muhoozi? Muhoozi is not a politician. He's a military man who is quiet. Nabagamba nti Muhoozi is dangerous. Why? Muhoozi is a dormant volcano. You don't know when it will erupt. Kufuna bulungi nnyo. Which is very scary. Yes. Kati ajja kuyimukanga mwebase magima abagwiri. Where is Kayihura and Mbabazi? Ati Kayihura was castrated. Bamusakama. Kayihura talinyira. Why? Oyo ye Museveni goyinza okulooza nti ajja kukwata akusiba emyaka 10 n'akulaawa. Kati gye bali emuyenga. And Mbabazi? Mbabazi akola. Mbabazi akolera government. Eva Mbabazi akola. Mbabazi alinga omwoyo mu bikuzunga bwe guti. Masiki ani yazikubisa. Naitil. Eza government. Naitil ya nnyoko. Atawe twebuuzaamu. Omukulu ono kiki omujjukirako nga tumumaliriza nga ggwe mu bulamu bwo? Nti nakugambye nti Seya asobola okukamula ejjinja n'ajja mu juice ebikopo ebi. Don't we see any other person doing that? Taliiwo.
Segirinya. Tugambye tali. Anti Segirinya is a rising sitter. Segirinya level kwakolera ebintu bye asinga ba politician amagezi bangi. Why would you say that? Nabagamba nti bw'oteeka omutwalo 5 mu masaŋŋanzira n'oteekako eddagala buli omu agabuuka because kuliko eddagala kati Segirinya olwokuba alina feesi embi meneyigino wa Segirinya but Segirinya is real politician. Nabaga tubigeraageranye. When you look at Nuupu, the considerations when vetting, nabagamba baconsidering ebintu 5. Osanya amannyo Khalifa n'ayingira ogira oti nga gayero bwa goli weni alemu chicha misiza Khalifa nkwawa wanika ngo wanika emikono nga mulimu akalevu ko Lexus isima kutama aniyo gwe basanze nakugoba kasangana checha mu misakati kutama oli bwerere nga bakupima weeyonja ng'omusajja Khalifa kyaliyo naliwo wali ze naline ku kamera naye bannange mwabagamba ndi gavumenti etema ebibira mulimba wakyaliyo ebibira nabeera nga yali disqualified.